Essula y'e17 Omugugu gwa Damasiko. Laba, Damasiko kijiddwawo obutaba kibuga era kiriba kifunvu eky'ebyagwa. Ebibuga bya Aloweri birekeddwawo biriba bya mbuzi ezinaagalamiranga so tewaabenga anaazikanga. Era ekigo kirikoma mu Efulayimu n'obwakabaka mu Damasiko n'abalifikawo ku busuuli baliba ng'ekitiibwa ky'abaana ba Isirayiri, bw'ayogera Mukama ow'Eggye. Awo olulituuka ku lunaku luli ekitiibwa kya Yakobo kirikendeezebwa n'obugevu bw'omubiri gwe bulikogga, era kiriba ng'omukunguzi bw'akuŋŋaanya eŋŋaano emera n'omukono gwe ne gukungula ebirimba. Weewaawo kiriba ng'omuntu bw'alonda ebirimba mu kiwonvu kya Lefayimu, naye mulisigalamu ebirondebwa ng'okukubibwa kw'omuzeyituuni bwe kubeera, ebibala 2 oba 3 waggulu ku busongezo obukomererayo, 4 oba 5 ku busongezo bw'omuti omugimu, bw'ayogera Mukama, Katonda wa Isirayiri. Ku lunaku luli omuntu alitunuulira Omutonzi we, n'amaaso go galikyukira Omutukuvu owa Isirayiri. So talitunuulira byoto, omulimu gw'emikono gye, so talikyukira ekyo engalo ze kye zaakola, oba Baasera oba ebifaananyi by'enjuba. Ku lunaku luli ebibuga bye eby'amaanyi biriba ng'ebifulukwa mu kibira ne ku ntikko y'olusozi ebyaviibwamu mu maaso g'abaana ba Isirayiri, era biriba nsiko. Kubanga weerabidde Katonda ow'obulokozi bwo so tojjukidde lwazi lw'amaanyi ge, ky'ova osimbamu ebisimbe eby'okusanyusa n'osigamu ebimera ebigenyi. Ku lunaku lw'osimbirako ossaako olukomera, era enkya omerusa ensigo zo, naye ebikungulwa biddukira ku lunaku olw'okunakuwaliramu era olw'okukungubagiramu. Woowe oluyogaano lw'amawanga amangi agawuluguma ng'okuwuluguma kw'ennyanja, n'okuwuluka kw'amawanga agawuluka ng'okuwuluka kw'amazzi ag'amaanyi. Amawanga galiwulukuka ng'okuwulukuka kw'amazzi amangi, naye alibanenya. Nabo baliddukira wala era baligoberwa ng'ebisusunku eby'oku nsozi mu maaso g'empewo, era ng'enfuufu ey'akazimu mu mberi ya kibuyaga. Akawungeezi, laba, ntiisa. Obudde nga tebunnakya, tebaliiwo. Guno gwe mugabo gw'abo abatunyaga, era y'empeera y'abo abatukwakwabira.